Butele tukomye uli kuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yeta wanika tukyagena maaso ne mukyala Diana mukwano jja kwegendera kubanga wetunulira namwe abafumbo mutunulira ebintu byonna ebikolebwa olabe nti omwana ono kikyayize era bw'anaakula wawa agenda kikulu nnyo mukwano gwange ate ekirala nga sinaba mukomyawo jagala bagamba nti Eden Miracle Center Musumba Joseph Setsaka wamu ne Sarah Setsaka bagambye bati okuvenda kuzo mwezi nga 21 mpaka nga 27 Oktoba era gwe mwezi guno okuva saawa zijja kubeera 3 mpaka saawa 2 ez'ekiro lukungana lujja kubanga lugenda maaso mulimu abaweereza ba Katonda Bishop Senfuma Bishop Watiti Sala Sejjoba Pastor Sala Sejjoba Pastor Michael Chimuli era abagambye nti muleeta abalwadde abakooya bazitowereddwa abasibiddwa enjegere mukama agenda kubanga abawonya era nga abasumulwa mu mutwe ogugamba nti baleka abantu bange bagende bampeereze kyekyo mukwano gwange kikulu nnyo tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe tulina mukyala Diana omanyi nina ekintu kye nnafuna mukyala Diana engeri gye nnakulamu nange nga nina bye nnalabako nze nga ndowooza obufumbo kwekuba bwekubi ekintu ekyo kiyambi kikwatira ddala obulamu bw'abaana. Yes. Omusajja tewamufuula nga mulabewo anti awo ekyo omwami ono era ngenda okuyingirayo nga kiri underlying kiri wansi kibikiddwako eno last n'okukyakala na buli kimu naye byonna bwe bivaawo mu bufumbo olaga ekifaananyi ky'ekituufu the real you. Yes. Kaakati nze engeri taata gye yatuyisaamu nkugambye nga ne bwakusa nga n'omupakasa abakolera awakatanywa amazzi mu nnyumba so nze nga ndaba abasajja enemy era nze ate engeri gye tetwabeera ne brother so nga simanyi abasajja boogera nabo batya nga simanyi nti omuntu asobola n'okuba ne friend we just friend nga musajja naye engeri taata gye yayisaamu maama nendabira ddala nga he's my enemy. Kati naawe oyingidde ojja kujjako akasolya bakutegeere tukomewo wali eri we tubadde taata akugobedde ogenze Iraaka kati bwe nabeera Iraaka naye era jjukira 90% of the people abagenda Iraaka balenzi kaakati ate abannauganda twaliyo batono kati abalenzi abo nabo babe baagala babafunemu mmwe nga ba girlfriends kuba mubeerayo temukkiriza mubeera mugenze kukola mubeera nga babeera mu beach camp temubeera na emyezi egyo gyonna ati balina abakyala bikiso abawala nga beeyonoonesa babeera nnyo ne ba boyfriends ebyo byonna nga babikola naye nze nga nina kiri ekintu kyange omusajja omuddugavu enemy bwe mulaba enemy tewali na kyayogera kati jjukire ne Uganda ng'ono omwami amazo awo yali atuta abazadde bange mu kooti nga yagala bajjako mwana kati awo nga enfubaano nnyingi nnyo so nze bwe nabeera Iraaka communication n'abalenzi yannema byonna byannema okutegeera so nembeeraawo bwentyo nga ndi mweyo gundi era Iraaka wannema naye era bwe nagenda okufuna boyfriend kyekikulemyayo I couldn't engeri just jokolaganamu n'abalenzi nga teriiwo nga it's enemy tewali kwogera bulungi sisobola kuddawo nenyumya nabo kwegamba ne bimalako emirembe mu ssomero gye wakulira kyogamba tiwafunayo ba mikwano gyo mirenzi nafunayo tufuna experience nga at least ku ssomero obaako n'ekyofuna ekirala era njukira nagambye nali mu scripture union ng'embeera chaplain prefect nga mbeera nnyo ku lusegere lwa chaplain ng'era abalenzi kitono era ne mukwaya yaffe baalimu batono abavubuka ate nga bebeddalwa abefujja abajja just okkuba eŋŋoma ne bagenda beebyuma abo abatuula ku ngalabi ne bakuba oba muyinayo omukolo naye nga wano eva tebabeerawo mu bintu byaffe ebyokusaba kusiiba nga tebabibeeramu nnyo naye nga mu ssomero nalinayo boyfriend wange omu bw'ateera gwe nabeera naye ku S5 S6 naye era nga tetugenda wala just ebyo bya mukwano nakugulirayo sumbuusa ebiwe bityo gwe nalina oyo Iraaka ekulemye Iraaka bwe yannema naye awo nali nfunyeyo boyfriend omuzungu ekintu ekyo abaana ababeera Iraaka nga tebakyagala faato okugenda ne twagala abazungu eri ate nga nabo wano babeera batwetaaga
kyera byannema ebigambo bibeera bingi ne babitwala mu bakulembeze bwe bityo ne ba so much confusion. Naye omuzungu naye bambi yali mwami naye nga mukulukulu naye nga mulungi naye nga ate anjagala nnyo naye era namugaana nagaana okubeera naye up to my wedding night. Namugamba oba oyagala kumpasa genda ewaffe ompase. Nagamba it's okay omulimu guleke. Nenzija nenva Iraka nenkomawo newe nakwata wente ekifaananyi nekiraga maama n'agamba nga afunye omusajja mukama mulungi naye yali yazaalako ng'ayinako famire ya divorcinga. So najja ono ne tukola embaga. Omuzungu yes. Okuva Iraka. Yali mu America naye ng'akola Iraka. Najja ne tukola embaga era naddamu n'anteeka mu bintu. Kati ye ng'ayagala ate ekizibu nti andeke wano yagende ng'akole. Ajja kujjanga every 3-6 months. Nze ate nga si kyenjagala. Nze bwe mba njagala relationship mba njagala ku building a relationship na muntu. Ebintu byokera ku macha n'ovuga emmotoka n'ogenda okyaka nga si byagala. Ngera njagala ye kati nalabira ddala nga nza mu situation y'oli. Eya ebintu biibyo nze ngenzi. Naye era nga bwe nnyomba nga ngamba ng'oli mukambwe nnyo. Nze sijja kusobola oli mukambwe nga nnyomba nga nvuma. Omuzungu gwofunye? Nga muvuma n'akaaba n'amyuka obuuso yenna bw'ati n'akaaba amaaso agabadde aga bbulu ne gafuuka black bread nga muvuma bannange. Abitegeera mu Luganda obanga ovuma mu Luzungu. Jjukira nali nasoma bulungi Oluzungu nga naluyita nga muvuma mu Luzungu temuvuma foolish kyokka. Olowooza kyokka bannange ate nga nvuma ne nangira bannange nga nina empisa embi. Engeri kyennakuliramu nga nakiraba nga siinako example n'emu gye ndabye nti oba omwami bamukolayo ate nga ne banneibera nabo mbalaba byonna bye bayitamu. Sirabeeko nti oba omwami akwata bw'ati omukyala we eno mu culture yaffe ey'Ekifirika nga siina love gye ndabawo. No, yes, example nga tewali example. So omuzungu era twamala ne tulemagana after 6 months of marriage. Ne tukola kye bayita annulment kuba obufumbo bwe tebunatuuka mu mwaka bakola kye bayita annulment eyo teba divorce just ebeera annulment. Mwana wange leka Omwafrika akulemye ogenze ku muzungu omuzungu naye atakubye kate atankubye atanvumye atakyetinze kubanga biri bye bitulemeseza wali. Nze nga nina ekyekiruyi nga bwe nnyiiga nga ndaba black nga nze mbanga addamu taata nze taata wange saamuddamuuko ye ng'omuddiramu ayinza n'okutemaatema n'akumalawo. Kati ekiruyo kireese ku basajja bano. Yes, eyo kye bayita projection mu psychology. Katonda we kiringa ogamba nti oyombye na gundi osamba bikopo. Bamuseerera mu katale. Eyo projection oleese kino kye wandirumbye taata. Okireese ku baami abazze mu bulamu bwo. Nga buli kye nandi mugambye nga nnyiize nkigambo ono era nga ndabira ddala black ne muvuma byonna ne biggwayo. Omusajja n'atuula wali n'akaaba nzijukira yatambulako bambi n'ava ekiwafu eyo n'atambula n'agenda paka eyo waggulu aye n'abula. Nankubira essimu n'agamba ndiwa n'asangayo aba 7th day be baamukomyawo ewaka. Kale olaba omuntu we bamuttira mu nsi etaliiye. So ne wali wano omuzungu bwe yajja yandeka wano akulekedde amayumba n'emmotoka na buli kimu ng'asasula ng'anteerako ne ssente ku mwezi nga nekibebi kyange akyagala nnyo bambi. Kiruwa kino kiwamuzaalamu tena kimuzaalamu kino kye nazaala mu muddugavu jjukira. Waligenda nakyo n'ofumbirwa nakyo? Omuzungu yajja wano n'ampasa e Uganda tetwagenda. Yajja wano n'ampasa e Uganda era bwe yandeka era divorce wetu annulment we twagikolera twagenda mu kooti wano ne baanawulinga obufumbo. So kati awo eby'omuzungu bwe bigaana nkomawo Mutundwe nsaba nsirwa wano ku overnight mu bapya banzizizaayo nzizeemu bambatizza ngamba Mukama kati nteredde. Nga gwe kikye weerabamu olaba otuuka ewa maama muzzeeyo aliwo ekintu ekimu ng'ogamba naye gwe gundi ate kino nga kisusse n'omuzungu. Obusungu nga ne mami akigamba mulina obusungu bwa kitamu obubi.
kati nno nga tata waffe ate ye kimwe agamba era nga babasanga nga munyiiza oba muyomba ng'agamba abo abaana obusungu bwa jjajja waffe jjajja waffe yali mukambwe nnyo yasala lion n'agiryamu omutima nti obukambwe bwe yasanga si lion engo bagiyita batya tiger yasanga engo n'alwana nayo n'anyiiga nnyo n'agisala n'agiryamu omutima. Kati ogwo mutima ogwo mulina ate teyakoma kwoyo ate era ekizimba kyali kimuluma nnyo n'akwata akambe ne yeesala bw'ati n'akitulisira bamusanga awo ng'afudde. Kugamba ekyo oba kyakika kijja nga kiriko kiraba abantu bonna ebeewaka nga balina obusungu obwo balina obusungu obwo obw'ekiruyi. So ne tuyita mu mbeera eyo ey'obusungu. So oyo omuzungu bwe yannema n'agenda ne mmanya ekyo nakyo ki olwakulekera ebintu ate nze oza nakwatanga ku bintu nze nga neeri gye nava ne kapanti kange ak'omunda nakalekayo busungu nga sidda nga seeguya sidda buli kimu nakirekayo. Nakwata kakeesi engoye zinagenda nazo for the weekend saddayo. So nenkomaawo bwentyo obusungu bunnemeseza obwokubiri. Kati awo taata wange we yatandika okweyogereza mbu naye kirabika obuzibu buli ku ggwe ate nenyiiga neŋŋamba ate kati obuzibu buli ku nze bunaku otuwaana nti obusungu bwakika. So neevaawo naye ate ng'ekyewuunyisa awakaffe ng'abaana tetwateranga nnyo kulwana. Tetwateranga twayombangamu awo naye nga ffe ate tetulwanagana engeri gye temwali mulenzi. So kati omuzungu annemye Iraq ennemye awo neŋŋamba kati nkola kiwano mu Uganda. Neŋŋamba omanyi obusungu bwe bakuggwako tewalabanga ng'aswala ate nze nga nswala nga nkaaba nenzija nensula ku kyaki nga nkaaba. Era tonaba kuddamu kuwa Yesu bulamu bwo. Awo nga nakomyewo omuzungu oyo bwe yagenda awo nenkomawo MUTUNDWE nga nsaba nnyo nga nsula ku lusozi. Mwaka ki ogwo? 2008 nga nsula ku lusozi nga nsaba nengena mu bannabbi bonna balaba naye nze ngera njagala Mukama nyambe kiri ekintu kyange kiveewo. Nze nga siriko eyo nti Mukama kyusa omutima gwange twala ekiruyi. Nze nga serabamu buzibu nga nina victim perspective nti nze ndi victim siina buzibu awo nga sina kyeneerabako kizibu. So netutambulira awo awo neŋŋamba nkola kye Uganda kaŋŋenda America. Naye nga America gye ngenda wali yani teri nga sina gwe mmanyiiyo. Taata wange nangamba ogenda America ogenda kukolayo kiri mugaa gwe tofayo. Kati jjukira oli omwami atandise okuweereza ssente tugende mu balooya bino ebintu tubiteeke mu balooya baanaalinga obufumbo. Kwe nakwata ssente ne ngenda nsaba visa. Olabye babuma abantu visa nze mu kasenge saamalayo yadde ekika bbiri. Yangamba olaga wangenda wano okukola kikino nampa visa. Passport esooka? Yes. In my first visa. Kuba jjukira eri Iraq bibeera bya mirimu bali biba bigoba. Nampa visa omuzungu. Nangamba have fun. Kati nno ngenda siina gyendaga. Siina mukwano, siina wa Luganda, siina gwe mmanya America. Naye nze nagamba Yesu kasita oteeka ekigere kyange bw'oti mu America nze sijja kulemererwa. Nyingira America. Taata bakusiibudde? Ansiibudde nafuna na looni okufuna tiketi. Nyammeka? Sizijjukira naye nga zaali nafuna looni nenfuna tiketi. Omaliridde? Nze nga bwe nsalawo ekintu mmalirira ate kati ng'ono omwana wange nga nnuma nnyo. Jjukira yali afunye omuzungu ate ng'omuzungu amwagala nga tugenda namukuyita mu adoption process amufuule wuwe. Kyokka kati ate nkozeeyo amanyanga ate nabyo biganye. Nange maama bambi kasente k'abazungu kaali tekawooma nnyo. Twakalya nno batukoledde edduuka ebirungi byonna twabirya nsula mu kalina nnene bweti ennaku eri eyo. Nga ebyo byonna bibadde biteredde naye ate kati laba ate byonoonese. So kati awo bwe nayingira America muyingira nti America bwe nayingira
siinayo muntu gwe mmanyi, siinayo mukwano, simanyiyo wa Luganda, siinayo kinga, siinayo n'omuntu n'omu gwe mmanyi Amerika. Ne ngamba nze nja genda. Nsanga abaana abannayuganda ku kisaawe. Olaga wa mwenyumizaako awo, ngende eno bwe biti, abaana bantiisa. Ogenda kutuuka Amerika, ebintu bigaane, bagenda kudipotinga. Awe nzijukirira naye ebiseera byonna nga nsoma ndi ku visa nabeeranga nnyo emutundwe ne ku lusozi nga tugenda ne tusaba. Nze abasumba bayagezangako okumpa counseling nze nga ndabanga abancyankalanya obucyankalanya bagamba naawe olina okusiiba, olina okusaba, olina okwetereza. Nze nga sseerabamu kibi kyonna nga nina victim perspective nti nze victim. Bali abankola be bankola ebibi nze sina kye mbakola. Kyogereko okubeera nga gw'omanyi gwe tolina buzibu otuuka ne mu kkanisa nga bwe basomesa enjiri ogisindika wa mulala ti gundi ono enjiri yiye nga gwe tojuulira nti erina kyekkoonako nga tenkoona nga nina oluggi lwe nasiba ku mutima gwange omwana w'omuntu lwatasobola kukwatako nga gye bayita guard nga na buildinga guard nga teri muntu asobola kukola ki kumenya guard eyo. Katonda ne byagamba abaana ba Isirayiri nti ensingo zammwe enkakanyavu nja kutambula nammwe mbakube nga toyina kyosobola mmukolako ng'olwedde ensingo nkakanyavu. Kakati we natuuka awo nasaba nnyo ebiseera ebyo byogenda ebweru nga ndaba it's my last priority. Taata nga naye antunulira ng'omulalu agenda mu kiraabu ansanga mu kiraabu anti nezija nga nziruka ffenna twegoba. Obufumbo bukulumye kati okomyewo okukyakalira wano wange ebyo nga byonna binnuma ng'ate neewaka wendi era ng'empisa ze zimu kulomba kulwana omuntu akuze naye alina abaana bakulu naye era alina n'abazzukulu byakola. Kakati neŋŋamba nze wano sijja kubeerawo kati bwe nnyingira Amerika bwe ngiyingira ntuuka Atlanta nga siinayo n'omuntu n'omu gwe mmanyi nno yali final destination yange. Nsigazza $100 nga 10 mu ezo mu nsawo siina wakutandikira. Eno waleserooni n'omwana omuto Sinzongo tiyakuwa lubuto. Ate yajja emirundi 2 kati myezi egyo omukaga wetwali 2 terwajja. Omuntu n'akulema mu myezi 6 emirundi 2 gyokka bwe giti. Nga nnyomba ne mukola bwenti. Nalwawo okuleeta ssente nti obaza badde za 29 zijja kujja nga 3 mu nga nyiizo muvuma ne mukola bwenti. Kyokka tonnamanya bwe bazikola. Tuyingire tulabe tutandika ozikola. Kati nnyingidde Amerika. Ntula ku kisaawo okwo ngamba kati ngenze wati bwe nali mu nnyonyi abaana ne bantiisamu bagenda ku dipoti nga biki ne ngamba kansimbule essaala y'emutundwe nagiyiga. Nasaba nno. Nali ntudde n'omukyala nga atya ennyonyi bambi nga buli lwekolamu bwenti ngagamba Bikira Maria nga atusoma sapule kati nga buli lwanyenyamu nga nsimbula essaala. Ngenda okutuuka eno ndowooza nga Mukama yaterezza dda tebambuza na bibuuzo bingi baakona mbukonyi nga mpitawo. Omukyala n'agamba oba nkutwale wasibu mutabani wange talina mukyala neŋŋamaze okuddamu ebyo kati jjukira gwe batwala bw'oba oyogera wano olabira ddala nti oli muntu bw'onnyiiza nga nfuuka ensolo naye bwe bakunyiiza bw'onnyiiza nfuukira ddala ensolo yennyini eri taata gy'agamba gye baalyamu omutima ekyekika ekyo ye ng'akiwaana nnyo ekyo kyakika. So bwe ntuuka Amerika omusajja nkoonedde mu mba ntudde ku kisaawe bwenti nga Mukama andagiwa omanye okusaba ekintu ne bakikuwa naye nga tulina waakulaga ogenda kusula wakati kati ng'akayimba kajja okwo ku TV welcome to Miami ntunulira ka video ndaba ekifo nkyagadde ngenda okulira ng'eri bayita final call Miami siina waakulaga nga nkwata tiketi sente zaali sigaddemu nga ngula wali tiketi nga mbagamba ngenda Miami nga ninnya ennyonyi paka Miami zaaliwo ssaawa ntono awo nga 2 nga ntuuka Miami welcome to Miami nga banrereezinga kati awo ndazeewa buli omu agenze ewuwe naye ng'awo mpulira
nasabye nnyako obuntu tekakyali nga nina confidence nga mpulira nina confidence kyenkola kigenda kuyitamu naye nga ssente ziweddewo kati awo ne bookinga hotel. It was 2 days. 2 days ezo nazikozesa kunoonya wawendaga wawe naalaga noonya omuntu nja kukolera ompaawo okusula ku internet nga kyenkola kyoliko kyenoonya era namufuna mu nnaku ezo 2 nali muntu nayogerako naye edda naye namufuna namusanga anoonya omuntu nga muzungu musajja nengenda nentandika omukolera mulimu ki bwa house girl nga bwampaawo okusula talina mukazi ye talina mukazi takwefunidde era bwe yamala nanneefunira ne tutandika okudeetinga naye oli omusajja naye nno yalina obulwadde bwe bayita bipolar ye muntu gw'oyogera naye neyekyusa mu ddakiika nga 2 balina mood swings ebanga mood swing naye ngeri extreme waliwo eyamuwasa agenda okutuuka nga amukubira enduulu wuuno omubbi yazze wano kale olabye kakati ebintu byonna bagenda poliisi okujja zono simumanyiiko simulabangako mubbi bubbi babayita batya abo bipolar baina bipolar eba bipolar akyusa moods very quickly zikyuka mangu takuwana muba munyumya wano nga ndabira ddala dadi yennyini akomyewo ate muba munyumya nti ate kati ng'osesa nnyo kati olwo kisesa nnyo oba osekerera nze kirabika kyoyogedde bw'atyo ng'atandika okuyomba ng'atandika okusamba egiraasi ng'atandika okukuba ebisenge nga eva byetubeeramu ate olunaku nga kibeerawo emirundi mingi nnyo si nti kijja kuba nga muudu ze zikyuka ng'akaaba ng'agenda ate ogenda okulaba ng'akomyewo ne kaswiti kwata nze nkwagala nnyo ne ngamba n'omusajja si zonto nga zonto ye so teyali mukadde yali muto nno yali awo mu 30s nolowooza nti ogenda kusetolingirawo wa munnange oyo naye nga nnema kati oyo nga ngamba owaaye kati awo ntandisa okwefunirayo ebiri mulimu bi underground engeri Miami gye kiri city nnene nnyo naye nga bakyakala natusuliranga abo bayitawo South Beach awo bano abagagga bonna ba celebrities we babeera ka street kaabwe basula nga bw'olya nti Hollywood Eastside Los Angeles no Miami South Beach we bakyakalira lwe luguudo olusoose ddala ku nnyanja we baagula awo bonna baka Kim Kardashian nga bonna mbalaba emisana babeerawo batambula abamawulire kwegamba nga high life ye celebrity gone yes kati nga manyi ngenda nga awondabirawo ddala future nti kati ntuuse mu kifo wenayita awo sijja kulemererwa bw'ovaona woona akyusa kkala oba asulawa ate navaawo twayawula bwawuzi buli omu n'akola ebibye yali mwami nno nali mukama yampa omukisa nga nfuna abaami abalungi nze abo abakadde saabalabako nga nfuna abazungu abato ate nga balungi era nga tonnakofeesinga bulokole gwe Katonda omwagalako bwagazi bintu ebyo byonna nga nabikola dda naye nze nga Katonda ajjukira kiri nga nze mwagalako bibye ezo ekkanisa zonna nga zetujja kati neeno yonna mu bapya emutundwe najjangayo naye nga era nzija njagala kiri ne bagamba sookako mu bapya kati nze nga mpulira nga agamba nti sookako mu bapya ye process y'okufuna kyenjagala nze nga ng'omuntu saagala kwetereza nga sendowooza sinaako kizibu kyonna ku mutima gwange nga nina victim mentality zonta nnemye negendedde mu birala teri byakubuuza mukama ono ye mwami mukama ebyo si byoliko okutula bukutuzi simubuuzanga nako nze nga neesalirawo weesalirawo kakati neŋŋenda awo nentandika okufuna ebirimu omulimu ogwa nasooka omulungi okufuna e Miami gwali gwa mwami ng'ali awo nga yagongobala naye nga mutereezaako ayagala omuntu amusitula n'amuteeka mu kagaali n'amusitula ekiro n'amukyusa n'amuzza ku ludda luno n'amuzza ku ludda luli ng'emisana oluusi afunawo Nansi n'ajja n'amulabirira ebirala naye nga gwe ayagala abeere naawe mu kisenge ekiro kubasa okugamba mpa ku mazzi nga yagongobala nnyo n'afuuka ng'akaana k'emyaka 8 nga mukato
naye omwami oyo ne mukolera bambi yasooka okumpa ku ssente nnyingi kati awo netandika okusasula looni netandika okuweereza eka kasente omwana bagula ku mata awo bwalwala oweerezayo kasente bwe bityo awo netandika okuyamba ate ssente z'okola bwoziwerezeeka kaakati awo nembeerawo emyezi gyamu najo naye omwami oyo yayina kakampani nga kakolesa ba models naye si ba models babayita ba escorts oyo mwami yabayina kakampani gwe gwali omulimu gwe ng'alinga pimp ati lumu babeera bakuba ebifaananyi nangamba jangu tukube ku kifaananyi babawala be bandaba ne bagamba ye omuwala mulungi nali katini naye era nga nina akabina kange kafiga kange nga gye kali nali mutini ddala ono ogeze bugezi ono mwana asembeyo ye yangezezza nembadde mutini ddala ne bwe walinnya akasoli okukajjako nali mutini naye nakati nkalinnya naye mu ngeri ennungi si mu y'okulwana nakati nkyali physically fit naye kati nageze bugezi mwana asembayo yangeza nnyo naye nali mutini ddala byonna ebya modeling so ne bankuba ebifaananyi so bamala okunkuba ebifaananyi omusajja n'agamba kati ogenda kukola ssente ze nga ndowooza agenda kuntwala mu bya modeling yagiyita modeling agency ebyo ebintu gye biri nnyo mu big cities Los Angeles Houston cities ezennene America balina site bagiyita Craigslist ebeerako abayaayi bangi nnyo so abaana babeerako okwo nga beetunda nga bakola kyotekako buteesimu abasajja ne bakubira ebyo abaana babikolanga nnyo naye jjukira nze nali mukalyako obulokole ate omusajja engeri gyali enemy zebyo ebyokwenda nga si byagala kyagala byakunoonya ssente zange so kati oyo omwami bwe yateeka ebifaananyi byange ku website mba ndi awo ekira abantu bankubira essimu jangu I'll give you this amount neŋŋamba mwagyeewo essimu yange gwe ngolooza bagenda kutwala bino ng'ebya nnalulungi bye wali mukene Uganda nze nga manyi n'eri bwe kiri sene bintu byakwetunda bwetunzi nkyala Diana tugenda kuba nga tukoma mu ddakiika ntono nnyo kangendeko mu bulango bwa bakama bange mukama alina amaanyi Kinda mu munana katonyiza musanvu emmere y'omwoyo gwo